wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nina mwami Dennis tumuhayire amuna PFF y'omu ku batandisi ba People Power twali naye sabbiiti eringa eggwako yesimbyewo ku Kampala Central nga Lord Councillor. Ngenda kwogera naye ebigambo olwaleero agenda kubuuza programu tugitandike. Dennis buuza abantu. Batulaba mwenna mbalamusiza nnyo nawe mwami Matiya sebo nsanyisa okunkyaza. Tuli mu kalulu mu Kampala Central katambula era abantu baffe ab'omu Kamoocha gye tuwangalidde okumala ebbanga Kamoocha Kagugube Bukesa Nakasero yonna industrial area ekifo kyentwala nga kansala constituency yonna ya Kampala Central ng'omubaka bwagitwala era nga meya bwagitwala meya wa Kampala Central era kansala bwagitwala bali bakansala babiri ne babagata kati ali omu so ekifo basically MP wakanoonyeza nange era wenkola ki MP wa Kampala Central wonna we bamulonda naye wonna bakulonda naye bamulonda naye banonda mu Kampala Central kwegamba era neteekateeka sebo mukama nga nsaasidde ekijja nzijenga omubaka wa parliament nga wano kiwedde kijja jenga omubaka wa parliament kubanga ekitundu obeera okitegeera bulungi actually regardless of the results namaze okweteekateeka n'okugamba nti ndowooza wano nesimbyewo ekimala ekidda oba nkafunye oba sikafunye ekiddako tujja kubaka bwa parliament mukama nga atuwadde obulamu so Kampala Central siri mupya mu Kampala Central ntambule ne bankompeyaringa n'abala mikwano gyange baŋŋamba Dennis waki temugenda wammwe gwe ne Lubongoya juka Lubongoya yesimbye wali n'okugula wa tiketi ate nange nesimbye wano alaga gwe ne Lubongoya muze mutuwambe gwe omu ne Lubongoya aba naye tuli banjawulo sinza omu ne Lubongoya ekisooka siwagira Lubongoya simuwagira naye okumuwagira kwange sigamba nti simukwano gwange mumanyi nenze ndaba abulamu okubeera omubaka parliament wa Kampala Central obubaka yandibusobodde naye nze ekingambisa nti ngwanidde okusinga ye tosiramuka leero abasiraamu tosiramuka leero nkya n'osaaza kuba ne bakutikira obwa father ng'oyingidde nga tonaala kuva mu kigo so nze mu Kampala Central njiyingira na breaking from kusomero mu senior 4 mu vakao mu 2021 nembeera mu byobufuzi mu Kampala Central wentandika ebyobufuzi 2001 tu campaigning da abantu tunonyeza abantu campaign nasoka ninza Serunjoji akalulu nga yesimbe kubaka wa parliament mu 2001 nga yesimbe ne Edward Francis Babu isere cyo nyine nga tunonyeza Dr. Besigye Oburu ko reform agenda mu 2001 ngandikana katobwenti 25 nitukomawo etunonyeza abantu obululu era 2011 wentandika byokwesimba we Kamoocha otegera bulungi 2011 kansala we Kamoocha nasoka kubavubuka 2016 2011 ngende Kamoocha okwesimba ku kansala we C3 2016 2021 ndozo labe banga lye mazinga ne banga lyona bade mu position nga campaigningira bannange era chovola abantu bwe nkugamba nti ndudde wano size buzinti nandinze nga mvude wa mu kibiina kidala ekyenjawulo kunze ne muganda wangu nzo siba nko mu NRM sefe twakula mzee wange yatuzalira Soroti yarakola mu East African Community nga cyali East African Community waloje bayita Civil Aviation Authority etwale byennyonyi kali mzee wange akolanga ku kisawo kyennyonyi ekisomesa abantu okuflying ennyonyi ekya Soroti Flying School so ne bamuli trenchinga bamu mulembe jobote ya jobote kati Museveni bwe yajja ina abantu bayagala okola ki okuyuwa nayuwa mzee wange yali tayiringa n'emyaka 35 was retrenched baba umuza nga Museveni yali kuyingizawo system ye so fe twakula mzee wange ne kati tawagira government uva mchenda mukaga nina history je ndogamba abantu mchenda mukaga ewaffe mu kyalo because twave Soroti twadako mu kyalo ate because mugwali guvude offe batuzalya Soroti je banzalira then tugenda ko mu kyalo
kyalo kyo kiriwa kiri Mitoma so tugenda tuke Mitoma eyo kyenda mukaaga kaluka tusangayo muzeeyi ya campaigningira Ssemwogerere waffe nenga bagamba nga bamuyita nga tuyita bagande waffe abaganda bano twatukobala obululu ne basanga bubiro bwa Ssemwogerere ne bagaba buno bufu muzeeyi n'agamba nja kutema omuntu wano waffe gye tubeera opposite wali polling station wali wakasaawe opposite ne waffe waka mukyalo so okuva mu 96 nze opposition eri mu family nze kitange atango konda Ssemwogerere mu 96 nakati ate kati zino wakyagulanye abadde wabenje kati yazze kukyagulanye kati zino wakyagulanye so nze sirabanga ku NRM mu bulamu bwange bonna kyekyenjawulo ekikyo ne Rubungo nti ate yazejjo ate n'okulonda talonderako mu Kampala Central yakyusiza guno omulundi najjeka mu kyalonde mu Kampala Central kati nze mu Kampala Central mwenondedde okuva mu 21 so tubaddewo nga tunonyeza abantu obululu kakati tutuzo kwesimbawo tulowooza no tugwanidde naye ebyalo tubitambudde tubitabadde era abakulembeze ab'opposition nga bwe nkugamba nti bwe nali ngamba nti natwala Kyagulanyi abantu baga yo omusajja omukiga kituufu because all these years mbadde around banabyabufuzi nga abasinga mbutuufu okuva mu UID kubanga nali wa UID nali wa Besigye naye ate nga ndi waki wa UID ne Democratic Party so ebbanga lyonna tubadde mbyobufuzi eby'opposition era tulowooza nti ddala tukola ki tugwanidde era abantu batwaniriza bulungi mukama bwana batusasidde sebo tusuubira okuwangula naye ngera ku nsonga eyo era nga tugenda ku mulamwa gwa leero nti ndaba abantu essaawa zino for example bagenze basimbawo abantu nga balwanyisa kati kandidate wange kwa Lord Mayor Lord Mayor Elias Lukwago aliwo essaawa zino yajja yansanga mu byabufuzi Lukwago yakusanga mu byabufuzi yansanga Lukwago yali lawyer wa DP naye nga si politician active nga teyesimbawo ajja okwesimbawo 2-5 ate kati nze nkugambye mu 2 nali mwendi so ajja okwesimbawo 2-5 Lukwago ansanga mu byabufuzi naye ansanga mu byabufuzi nga tuli ne Baserunjoji Basebuufu Bakataabu batuli politics ya Kampala Central kati ate bali mweyo kanso ya 2 yali kansala ku City Hall ne Sebaana so bali mwezo yasooka Lukwago mu byabufuzi ekyemyaka sawo sitegera bulungi anyasinga n'emyaka naye yamusooka mu byobufuzi ne banga manteraye mukulu we ne kati bwolaba ekifaananyi kati kye basiiga nti ono aluddewo bwe twali mu Kampala Central Lukwago ng'ajja Ssemjoji yamuwanikanga omukono kyali Sserunjoji musoko Lukwago agenda okujja mu Kampala Central okwesimba ku baka ba Parliament nga Sserunjoji ye meya wa chairman wa Kampala Central ebiseera ebyo tebanagifuula gundi municipality division ng'ekyali division Sserunjoji yatambulanga awanika abantu be naga nono lawyer wa DP yazze mu byobufuzi banange mumuwagire nambanjulira banange Elias Lukwago lawyer waffe mu baka ba Parliament so Sserunjoji yayanjula Elias Lukwago mu balonzi ba Kampala Central kwa nafuka MP kisanja kimu nagenda kuba Lord Mayor omusango gwe yakola Lukwago kubayitako ambitious n'agenda waggulu kuba Lord Mayor esaba zino bonna be yasanga mu byobufuzi bamuyigaza bamufulumye joli nti ye aluddewo nnyo era bagamba ate nga balinga bo abali bazingama kati nga gwe nesimbe naye Sserunjoji nga yesimbyewo ebisanja 2 yawangulo yatwali naye nga wangulo wa LC3 chairman mu 2 najja 2 ne bamufulumya 211 ne bamufulumya 216 nadamu na wangulo wa Mayor abaddewo ebbanga lyonna musubira okujja ku kifange kyo mbaka wa Parliament kati yazze naye ku Lord Councillor Kampala Central yesimbye nange yesimbyewo naawe ku Councillor so ate kati nze ataawonze gugune gusemba sinza kuddawo awo toddawo myaka nkaga njagala ba Councillor mbagaza ate nga mbaddeko ne Mayor tekisoboka so newuunya abantu era kyekireeta buli obunanfuusi bannayuganda tulimulamu obunanfuusi bungi nnyo bwe ngenda okulaba nti n'abalonzi bennyini bennyini kye baagala kikusobera oli nakugamba nti Elias Lukwago tumukooye tumwagala kola ekintu ajja kuba president ate
bwe yandize kuba president bandi mugambye ayikiriza Kyagulanyi era we kyandibadde bagamba ate katwagala Kyagulanyi ono lwaki tasigale ku kifo kye ate kati bwasigala ku kifo kye nojeyo bali mwezi oli eri nga tewali amutatanganyiza nga wayiswa mufumbiro alina gye yali yesimba eri mu DP ewaabwe Busoga bamugoba nogamba ye ajje mu kifo kya bali mwezo ajajjewo ono atalina musango gwakoze omusajja abadde alwanirira bana Kampala ebbanga lyonna ery'obulamu bwe ennaku zino mulaba embeera yeterabika bulungi tomanyi oba alina kye yalya abadde mu struggle Lukwago yajja alabika bulungi ng'anyirira embeera y'obufuzi eby'okukalukana tomanya kikye yali abayinza okwanga balina kye bakola kye bamukola naye sebo oli najja nagamba nti ne Lukwago aveewo kye bamuvunana nawulira nti yagana okwendosinga yagana okwagira Bobi Wine yagana okuyingira ekibiina kya NUP ne weebuuza kakati abakiyingira bakomekereza batya tomanyi nti ate kakati tulaba nti ffe ate tubeereyo ne twejjusa lwaki twayingira NUP eyalimu enkola y'ekiyaayi eyo omuntu atawa n'ekitiibwa ffe ate abayingira eno abantu bonna batambula bejjusa n'abakyaliyo bejjusa lwaki tebasigala mu DP koze nagamba lui enkola yaffe mu DP bwe yalinga nti sokwawukanya ntizo okubeera wano ne twawukana mu ndowooza ne tukayanamu wano ne tufuluma wali nodawo inongula ekyemusoga yemisana kikyo oba nengulira kasoda nga soda ebyo nga twabivuddeko dda just twayawukanye so kati enkola y'okubanga ebyobufuzi bigenze ku level nti waliwo kabona ayina ebiwandiike simanyi gyabijja ekisooka n'okutegerako tukubuusabuusa naye mbu nga bw'abireese tubikirize ate nga nebyaleese tetubikirizaamu eyo enkola simanyi bwe yatuuka wano so Erias ne bamuvunaana nti lwaki alabika teyingira NUP bakaba bagamba kiki twakola ki ekyatuggwako bannange kikino nebuuza kakati bannauganda mwagala ki ngati oyo so wa NUP abaali aba NUP mubavunaana ki Segona omuvunaana ki kale Mpuga wamuwayiriza nti yali ebitaano Joyce baagala omuvunaana ki omanyi Joyce yejjusa lwaki yagenda mu NUP yenzo butakugamba nga mu DP yalemererwa okuwangula okubomba ka parliament 2016 NUP nemuleta mu parliament okuwangula obuwanguzi si gwa abalonze bali abalonze nabakugamba dda era kinzaako nakukiri ensonga era gye twayogerako wano olulala lutekyavaayo bulungi omuntu okulooza nti yatandise opposition tuze tugizimba abantu bangi nnyo agudde ekisanja ekisooka ekiddako n'awangula ng'azimbye amaanyi n'obusobozi oba oliawo nga bamutegedde bulungi ffe we twatandikira nze wenayingira ebyobufuzi kugambye 21 naye eyo maaso ennaku ezajja zeeyongerayo naddala kati 25 abantu baali bangi abaali mu opposition nga tebaagala gavumenti eno ffe twasimba kuba meeya nga tuleese John Sebana Kizito yali yesimbye omugenzi nga yesimbye ne Ziritwawula Waswa abantu baali bangi abaali ku mugundu gwa Sebana nti omuntu asooka yalinga Ntinda ng'akulembera alina Annankulabi nga tuyinza okukola omugundu ogwo ojjukira 1 million march ya Sebagala omanyi Sebagala nga bamunono okuva ebweru abantu bamala essaawa 10 kukuba eryo oza baali abantu 10 baali bameka abantu bonna baali ba opposition abantu abakyuka bukyusi tebakyuse abantu abo bazadde balina n'abaana era bakyali ba opposition beeyongera n'okweyongera ono basanze beyeetuuma tibange era bw'owulira ali yagamba nti abawagizi bange buli kimu agamba it's about him si kituufu nti waliwo abawagizi b'omuntu kituufu NRM eruddewo okunyigiriza ebyenjigiriza bibi ebyobulamu bibi amagudo mabi engudo mbi ebyenfuna bibi there's been so much mismanagement of this country so bannayuganda bagala ki change ate beeyongedde n'obungi okwagala change kati gwokubeera obeepaatikeko obeetuume nti babo ekyo kyabukuusa era kyabunanfuusi era kibi nnyo nti bannayuganda abamu era nabo babikkiriza noga nti abawagizi bakyagulanyi never babaddewo abasanzeewo okuva ku Ssemwogerere baaliwo Nassantege Sebagala esije kati waki obeetuuma bafuuse ddi babo so si bawagizi bakyagulanyi bawagizi bankyukakyuka
yeche yandikoze kyatakoze kuba kulembera n'abalungamya nafuka nga musajja mukulu dala yagala obuyinza we nkugambira nti nze sikanya nabalowooza nti Kyagulanyi yagala buyinza ali mu showbiz era Kyagulanyi singa omusanyusa ye kati sawa zino okubanga buli kyakola buli kyamuvinga waliwo kamera yabeera ku documentary all the time yetekamu gundi bagita batya ngabo automode nti ne bwemba ntambula bakapuchalinge baja kumala bakole ne mu slow motion ngola din ngebya movie byennyine naja element nayambala element. Let me tell you, ani agenda element yaki etegeza ati what does element mean? Enzo muzi ali mbulabe ayisolo bambulabe omanyi store second meko mujja woyo government bwe mwagadde kati cheche mulemesezo kumujja woyo eyo filimu yana bada jambi element ebyo ne kano kabode gundi bulletproof na kasura wali ne bana Uganda ali mu documentary jazanya. Let me tell you ono government ya muyekera baba yagala kujjawo is that take even a split of a second oyo tasura wo nga bamwagadde naye because it gives him pleasure manyo kintu kikusanyusa nti ye bwakivuga nagamba watu nazimba so si kirungi okuza ate kat problem eriwo nti ate bana Uganda abamu bambi bali mu byaddala nze sijja kwewana nti nze nsinga okuba na okuba solid tukita solid sinze nsinga okuba solid waliyo abaana abali solid okunsinga waliyo abaana abanyigirizibwa okunsinga waliyo abaana abagala change okutusinga inze ne bwana Kyagulanyi kati bwana Kyagulanyi ate bali bazanyira kumchi kubongo bana abali solid okumusinga ate agenda kubassa agenda kubassa because bokate bamanyi kikola ki kye bali kubaloza leader ali mu byaddala ate nga leader munaye takolitali muki leader tali mu byaddala so nto lino bwana Kyagulanyi bwakwata abantu bali be yasangawo n'abatuma nti babe then nasalawo okukola decisions eziyamba ye ng'omuntu kiba kyabulabe batekawo embeera ya cult natekawo ng'obwakabaka mu buyimbi nti wano ani ganga leader manyi wabawo leader nga bakola nga zibazita batya zino ezaabwe eza Bebekulu bagitangania Bebekulu Leon Island ya Chameleone onakola Firebase olinakola eri katwala Fangoni Forest Bobby nakwata struggle najifula Fangoni Forest yabeera leader wa Fangoni Bobby mu struggle wa Firebase kati mu byobufuzi wa Firebase yafe kati ebyobufuzi abifudde Firebase Fangoni abantu nga bafa ebyaddala abaana babikkiriza munde bafa ebyaddala yali mu muzannyo talina kukola kintu kyatakoze kyalina okukola nti you must be deliberate about everything oba mugende okola kintu nga bigenderedde tozanyira buzanyize mu bintu nti Matiya antunulira bubi nti Matiya tansanyusiza mwenyeza bubi Matiya oyo nti mwana kakyala kote kamboziza waliwo kubanga gayi neti yasuze bulungi bwate yasuze bulungi kati mulimu gwate kati omufa kunanga uwaye kiki kyabaddewo ewo biri bitya so naye nga okimanyi nti ebyo bya buntu nga bwe nakugamba nze siri mukwano gwali Yasiru kwago naye tewali muntu mu Kampala muno asobola akulembedde ekibuga mu mbeera ey'obanakyemalira nene tekali baleeta yenkana eri Yasiru kwago amaanyi ge batadde ku Lukwago kati Hama sponsoringa bannupu bonna Hamu ye sponsor wa bannupu bali mweze epande byalina bulaba entambula gyatambulamu ya sponsoringa balwanyisiza eri Yasiru kwago olwokubanga ye alwanira muna Uganda oba muna Kampala asigale wakolera abekinga sure nti takirizibwa kunyigiriza naye gwe noveeri noga nti eri Yasiru kwago gw'omulwanyise ku lw'ensonga ze ez'obuntu n'otabanya nti ayina kyagatta ku struggle eyafenna eno struggle eyafenna kale Kyagulanyi naye njimutaddemu bw'abanga naye agirimu yandibadde acceptinga contribution z'abalala yes bw'abanga akulembedde struggle eno yandibadde akkiriza contribution z'abalala namanya nti eri Yasiru kwago aina kyazanya azanya role eno eri Yasiru kwago I'll guard him jealously nga Bwana Besigye bwe yakolanga
Dr. Besigye tewalina kuba mu kibiina kye ntoli mu kibiina kye kasala banga otambuza bulungi nagaba naye gwe ekyo kireke oyo omusajja atugatako naye waffe wadde siwa kibiina kino ekyaffe naye era kyetulwanirira naye kyalwanirira tuli ku mulamwa gwe gumu kati Kyagulanyi ekyo takirina nga Dr. bwe yakolanga Besigye kyova olaba nti agenda n'olaba nga atadde olukongoolo ku Bwana Sseggona ne weebuuza Sseggona ng'ovudde ku byakolera Nuupu ensi yonna byemanyi ng'okujja Kyagulanyi mukomera ng'okulwanirira ekibiina ekyo nga kibalama kitwala nga hostinga aba Nuupu n'alaunchinga ekibiina People Power ng'ebyakola naye ng'ovudde ku ekyo byakoze mu Parliament ebbanga lyamaze nga lawyer opposition ng'era asigadde akyali solid nga omuzindala ebintu abadde abikola mu ngeri ya kulwanirira nkyukakyuka wande bayita omutaataagana gwe nga just olinamu obusongasonga bw'empita obw'ekito ate n'owa omuntu atandika nampapula n'owa omuntu anti ako kwe kujoga bwana Kyagulanyi bwakola abantu bawano omanyi gyenkolera eyo nsanga abantu banjawulo abakyoli abaki naye oliyanza abalinaga naye gwe okimanyi nti Abaganda tebategeera basiru kati olwokubanga nze nesimbye wano ekyo sitera kwagala kikola nenga batuwayi naga how can you remove Sseggona and you give Walukaga you can't explain that Bwana Kyagulanyi ojawo tya Sseggona nowa Walukaga olubaga nti Abaganda basiru abalimbye oba abamutuufu twala nti you misrepresent kwanga tubadde wana Abaganda abagezi wano wabaddewo abasajja Abaganda abagumi abali presentinga naye bwe mbanga Muganda kati asinga okukulembera bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kati abantu bonna bagamba nti tufunye owaffe naabanga ye omulimu gwo kutema buli alimu empeke ekyo kifuula ki struggle okimanyi nti eggwanga lyonna eggwanga Buganda eggwanga lyonna abalivumaganya waliwo nabantu ogamba nti Kyagulanyi oyo ayinza okuba nga si Muganda nga bamutusindika mu busindisi kumenya Buganda negamba ati lega kigenze wala because ate kakati bwe toyinza kubanga kubakulembeza abasinga empeke wano owakitiibwa Mpuuga Medard Sseggona owekitiibwa Ssemujju Ibrahim Nganda be bantu kati Buganda wano benyukola ki beyenyumirizaamu yandi badde yenyumirizaamu Elias Lukwago nti kati bonna gwe toli nabo wataddeko tabo oyagala bafulumya buli wogenda ogamba nti ekitundu we balonda Sseggona bw'ogendawo ogamba afulume ekitundu we balonda Mpuuga bw'ogendawo ogamba afulume ekitundu we balonda Elias Lukwago bw'ogendawo ogamba afulume ekitundu we balonda Ssemujju bw'ogendawo ogamba afulume ate ng'abo be baana ba Buganda beyenyumirizaamu kati ng'oyo ye Muganda ayagala okufuga eggwanga lino kinga nti ali byakusaaga kati eggwanga agenda lifuga nani abuuza babaddeyo ebbanga ddene balina kye bakoze kati yandi singa balina kye bakoze yes ekisooka singa struggle teri weeri singa tebali bo bateesete bakumye struggle ogituusa wano weeri ekyokubiri ebirowoozo bye balina ku nsonga zonna ezikwata ku ggwanga one on one bw'otuuza wali Sseggona n'ogamba yogera ku ggwanga lino Uganda ku nsonga ez'enjawulo ebyobulamu ebyenfuna ebyenjigiriza ebyatemetemere ng'agamba awamu Walukaga tematema ati Bwana Kyagulanyi ye yagoba Sseggona okutematema nakwasa Walukaga atematema Uganda empya bweneefaanana n'atematema kati olaba omuntu avumaganya eggwanga lye oyo nga yagala eggwanga okukulembera Uganda dwakinedda kati nakikulembera ne Walukaga kyogamba Walukaga tasobola ne Mukaaga neekulema okufuna onootematema ki omaki bayita okutematema okutematema is okutegeera buli you must even know figures
amanyi sente mekaze tusoloza mu gwanga mu gwanga oyo mu gwanika lye gwanga ezinga zimeka amanye banja Uganda lino oyo amanye teka kye ligamba ku anything ndi article gundi egamba kino ku kino amanye amateka getwetaga okukyusa oyo amanye ebyobulamu nti health nti omuntu bw'aba ali mu kulya nti eno ndyambi kale tutandike ku bisooka basic nti tukubiriza abantu nti science egamba nti bwenasoma wano nenkuuka kino nti bw'olya kino kikuleeta obulabe bwe buti amanyi economics GDP nti sente bw'oziteeka wano zireeta obwavu bw'osooza bw'oziteeka wano abantu baavuwala katatematema kyoyo gwadde tematema era natematema nabiteeka mu luyimba abantu basobole obitegeera anti kakati kyekikulaga nti omuntu akulembedde struggle bambi yakola ki yabula dda era yavaako example kugamba nti otematema n'okwata nomaliriza nga abantu bonna boolese bonna baliko ebibuuzo olina Walukagga olina Mulyanyama olina Nabbosa olina n'abalala besagala kwogera bonna baliko ebibuuzo naye nga byampapula ng'empapula zonna zakugatirira bugatirizi nolekawo balina empapula fewe twatandikira struggle twabeeranga mu struggle zino nga alternative ya Museveni eba better ya better alternatives oleka Museveni nakola byakola ne government ye mwene mubanga muri clean na clear sina clean kyokka nti bakuletera bya Museveni ne opposition bisinge byoli nga tugamba nti bannange ebyo bemula bya Museveni fe tugenda kukola bwe tuti oyo Museveni wali tugenda kuteeka wono oyo MP gwe mulese wali tugenda kuteeka wono nga nebe tule place nga n'aba Museveni tulaga abantu nti babakola ki babasinga tebasinga bulungi nti face nti anyirira nnyo eyo omutwe ebirowoozo kati ne botandika ku president ku bwana Kyagulanyi gwayagala okulipresinga ne Museveni n'obateeka wali okaba bukabi noga Museveni atutame twagala aveewo naye ate tuleete Kyagulanyi ya mulipresinga gatebigatta how can Kyagulanyi cannot be replacing Museveni how how can Kyagulanyi be replacing Museveni? How can Walukagga be replacing Segona? How? And that is the new Uganda. If that is the new Uganda is a very bogus one. I would not want to believe in it. Njogere mu Uganda. Bwebanga ye Uganda empya gibogerako. Ngegenda kweramu abantu abafanana nga Mulyanyama. Nga be badda mu bigere byabanyeko nga genda kuberamu abantu nga Walukagga nga be badda mu bifo bya Basegona eyo Uganda sagala gibeeramu sandi agade gibeeramu eyo Uganda yabwe mpya eyo bwetyo efanagana bwetyo Uganda eyo eba nfuddala era nze sigyegomba gibeeramu so nsonyi okulandaga naye kyogamba osobola osigala mu ya Mwami Museveni okugenda mu yabali wakiri no kanjira nsigala mweno kandi ya Museveni tugibaddemu naye etunyigiriza nnyo ekyamazima tugikoye ekyamazima tukoye government ya Museveni tuli atwagala givaamu jjo naye obanga oli mu frying pan otokota tonza kubuko gwe mulira ate osigala mu frying pan ojo osigala bakusiika wakiri because ate kati guli omuliro omanya bumanya nti ate eri jodda kizibu kikambwe ate kati tuve mu frying pan tugwe direct mu muliro eri anda likutonyeko ane direct so that is what is happening nti ya muzungu agamba it is between a rock and a hard place byonna bizibu we would want better twagala ekikola ki ekisinga naye lwaki tutuukaawo twali tukiriza nti Kyagulanyi asobola okukulembera n'asinga ku Museveni nga kimakingira kuki ku bantu abalala bakuŋŋanya byanda badatambula nabo they would not be a problem because abantu fena tetwenkana ngalo zino tezenkana tuyinza okuba nga tuyinza obutafunayo Museveni mulala Museveni
yatandika mukulembeze mulungi out of experience naye yatuuka n'avaako oba n'apowa kati Museveni bw'avaako oba n'apowa oyinza obutafuna muntu enkana bwongo bwe naye bw'ofuna omuntu owa goodwill oba omutima omulungi twandibaye tutambula kati kyaga twali tumuwadde chance nga tumanyi engeri gy'alina will ajja kuhiringa abantu abali competent enough okutwekinga Uganda forward. Uganda yandibadde empya nga yesimisa singa omulembe gwa Museveni guvaawo nga tulaba progress mu maaso tugenda mu level ya technology tugenda mu IT abantu bagala bali mu AI abantu bagenda ku mwezi gwoleta abantu abatayina even the basic eyo ba progress oba tudamabega. So Museveni twanwe twagala veo era nze bwenjagala naye toyinza kubanga ate nzijjawo Museveni ate nga nzira advance okusinzira ku bano bano abamuvuganya kati kale kuona akulembedde opposition tali fit kumuliplacinga tasobola kuliplacinga Museveni ate kati because akulaze bagenda okukola nabo kikulaga nti talinawo ogenda kukola nani amekamanda we yani ana ajja kukwata akopola abali eyo amuwe buwi ani saabalamuzi mu government ye tebabula obuyinza omaze obbuka nga bakulonderera bano benyini abali mu government osobola bakomyawo bakiriyo bakiwanuka anyway naye point yange badde nti bwe tuba mu opposition you must provide better alternatives to the status quo nti abaliwo tubalaga nti munange owamwe mumulaba nti ye owaffe woono ngero wammwe asinga oli eba better alternative. So abantu basobola okujja nti ne bagamba opposition no yakoze etya awo yaleese nti ojeewo ono oleese ono ojeewo ono kyeki baleetera okujjawo boolaba ab'omuzinzi ne baleeta abantu nga tebabatuuka na mu kkoota kati ekigendererwa kyekiri kyenkugambye nti tayagala buyinza ayinza okuba nga Kyagulanyi akolera project ya Muhoozi bwe ndowooza omanyi bw'ojjawo bano bonna ab'olugezigezi debate n'ogiteeka between Muhoozi ne Kyagulanyi ngeno teri basobola kuwakanya oli ajja n'atuula mu butuuzi afitingamu mu template ya abakristaayo bagamba nti okujja kwa Yesu waliwo abaakulanga abasooka okujja before him ne bamuteekateekera kati okujja kwa Muhoozi project Bakyagulanyi bajja bamuteeketeekere ensi erabe ate ensi eraba mu kusooka twalinga kulwale nga basajja bange basiniya basiba Muhoozi nti saze kitabiibu kiwaddanga Museveni ye mwana talina kyasobola naye nga bw'ogenda okulaba nga ku Bannayuganda bwe twalina ebiseera ebyo ng'ogambira ddala nti Muhoozi anayitawo okufuga eggwanga lino nga we had people of quality twalina abantu aba quality mu ggwanga lino ate bakyaliwo munnaye babivaamu bubi bakoowa naye kati bw'ojjawo ab'omuzinzi n'obalaga nti alternative gye mulina Kyagulanyi nejjino Muhoozi wali abamuhoozi bagamba teekata ate wafe asinga owammwe kati ekifulumiza bano project ekuba Baseggona era ogenda mulaba bwana gundi bwana Kyagulanyi ng'agenze e Busiro agenda kufiira ku Seggona making sure ng'alinga yamutwalira omukazi amufulumya because of obwongo Muhoozi bwajja tayagala busangawo nga buli active politically yagala buli tayaringa abantu nga Bassemujju abakambwa abo nti bulwasi tukanga abafamile mutufuze bu family yammwe Bobi Wine making sure nti bagenda ekira asatirirawo nnyo Muhoozi agenda okujja ng'ababaleka nga tebaliiwo bano beri asirukwaga abasiba becyanga wano Bobi Wine ateeka ku making sure nti Muhoozi wajjira ng'abo tebakola ki tebakyaliwo nga tewali mukulembeze wa mpeke ali wano
olwo Muhoozi ajatule butuzi mu template gasanzewo bawalukaga babadde asasula ssente okuyimba ati Muhoozi bonna Bobi Wine yabayitanga ne bamuyimbira ku pate bwe yakolanga bawalukaga bali bayimbi bani bona ba King Saha bali bayimbi ba Muhoozi ne basali Sale. So project yali nene nnyo erimu Salimu Sale erimu Muhoozi egamba nti tuyambe soko tugire bana abasajja babo olugezigeze bano abagamba nti basoma nti ne Buganda inayo ku bantu abalina quality awo basoge bakole ki badde wabbali then tukolesya tuleto ono nga tuletenga te wali ngo mu comparing ko ku bana baba basigadde tukati walukaga inza kukola ki nte wali kati kwata tayina omkwata nombuza nti nakama nti onkwatidde ki nagalwa ki nkwadde mateeka nambuza nti walikuwa nombuza nabuza nti mbula eteeka limu eringana okukwata walukaga omubuuza mbula eteeka limu eringana okukuba jjeeke nga talimanyiyo najja biyiga ndowooza mu maaso anabiyiga naso biyiga muno tulete abayiga tomanya munnaye sebo kyova olaba nti Kyagulanyi bwana Kyagulanyi mutunulira ne musaasira namulabye nga bamukuba nafunyemu akaseera tekabadde kalungi bamufuuyidde of course si yasoose ne Besigye bamufuuyiranga ekyenjawulo Besigye teyakabanga Besigye yalina engeri gyegumyangamu nga bamugumu mu motoka bayasenda biramu ne bamufuuyira ng'asigala atunula n'akanula eriiso n'owulira ng'olaba amaziga gakkirira ku Besigye n'ata breakinga eyo ne tugamba nti musajja waffe muki mugumu wale bamuleeta mu kkooti Besigye nga takyasobola kuyimirira naye nga tavaamu wadde ziga nga bamufuuyidde tiyagaasi nga tasobola kuyimirira naye nga talinamu wadde ziga ne bwana Kyagulanyi yakutuse n'akaaba ate nga yagamba Saabayeeka ekyo ki ekikulu yinza okuba nga wali yali actinga bya actinga ne act y'omukuba kyabadde nnungi yannumye naye mba nkyali awo nga nenyamidde nenzijukira ate neŋŋamba ye Kyagulanyi kati oyagala tukusaasire kati Kyagulanyi asuubira Sseggona omusaasira oba Mwami Lukwago ate abantu bweyagala abantu golabye nga bali useless because according to Bobi Wine Sseggona is useless according to Bobi Wine Lukwago is useless according to Bobi Wine Ssemujju is useless according to Bobi Wine Mathias Mpuga is useless kakati ayagala abamukube ensi emusaasire how bamusaasire how tibajja kusaasira kati nze nalumiddwa because I have a history with him nemba nkyalumwa nenzijukira nti ye muntu alowooza nti ndi useless bajja kutta omusajja nga tewalina amukabira ajja kufuna abamukabira kabira eyo naye nga abantu abandize ne basituka ne boogera abalina eddoboozi ate basituse kyenakugambye nti eggwanga yali badde asobola odikulembera nga tumwadde bano zino zempaji ze yakuba empaji nayita ebisogasoga mukulu ogenda kugwa ojja kugwamu oyimirire ku nsogasoga bwe bakugjawo togenda funa mpaji zikuwanirira because abantu abandi badde empaji obafudde balabe bo which is wrong. It's very immature and very selfish. Oli mubuntu songa bwekito. The world is looking at you. Uganda has hope in you. Ense kwesiga. Bana Uganda bakwesiga. Bana Uganda yes. Sigo bafuda opposition. Abasanze opposition. Bobi osanze bantu opposition. Ne bakwesize. Bagamba gendo tutase. Naye omuzannyo gwolimu. Omuzannyo gwolimu my friend. Kati ya omuzannyo kinga abasajja abanyini bamulumbye ne bamukubatiya gas. Anti kugambye bamukubatiya gas. Kibi nnyo. Era kyenyamiza bandi bete bakikola. Nefe tutandike tuyo musasira. Atugobye. Abantu bade bali awo abagobye abategeera. Ate azobanga Mungu yali mukaluke Kampala. Muganda wenyanzi. Ali mukalu wali Kawempe South. Muganda wagenda kutwala buyinza. Nese kutajo ali mukalu Kampala anonya. Tava Kampala. Tochali naye. Naye anonya kake. Anonya kake. Muganda wali wano mukalulu. Abantu bona besimbyewo.
mbogenda kutwala buyinza kitegeza nabo bakimanyi bulungi naye mwenyini nyini akimanyi tagenda kutwala buyinza bano kabanonye bino ebifofo kyokka abaana bali mu kuba kubeeyo abamu babata abamu babasibye mu makomera kati ali ku documentary because documentary yaleeta obumbi yaleeta obukadde mukaaga obwa $, kati enayinza okusairinga out nafuna obukadde nga $10 kati documentary yemutta nemamufira butyagasi n'akaaba kati ate ekyo kiyinza n'okusparkinga riots nakuba abaana baffe ne bamalawo because alabe bakukubye tyagasi okaabye ate nga nsonga ya General Muhoozi agamba nti omuntu amala okulonda dewaka wadde waliwo etteeka erigamba nti emita 2 osobola okubeerawo osobola ogenda nomala okulonda nofudako oba byogenda okukola n'okumbawo nga babala naye tosukka mita ameka kati General Muhoozi yagamba dewaka naye bano aba NUP balina ekiyitibwa protestive vote kalonde kakuume beerawo nga bakabala beerawo nga balangirira ataliyo gwe mulonze muteekewo embeera balangirira oli ebintu ebyo bibiri bisobola kukwatagana bitya ne bibeerawo buli omu n'akola kyayagala nga tewali kukuubagana anedda Muhoozi ye mukyamu ibimisho baloya bagamba nti from the start ye mukyamu si mutuufu just muliisa maanyi yayagala just kulaga he's in show of might he wants to show he's in charge nze wa buyinza nze ki neteka liri clear tewali kikugamba nti oveewo meters kasitazibira mita 2 ng'osobola okulengera ebigenda mu maaso tewali kikugamba nti ove ku polling station etteeka teririiwo eryo era si kituufu era ndowooza just akanga mbukanzi tewali gwe bagenda kugoba polling station abantu bagenda kubeera ku polling station ekyenjawulo kyokka nti bwe mubeerawo abangi mutaataganya ebigenda mu maaso musobola okubeerawo nga muli odale okawe wali problem Muhoozi bwangamba nti mubeere ku polling station but when you are orderly nti temutaataganya gwe Dennis tukumanyi bwatulonze Kyagulanyi tojja kusula waka mubeere ku polling station bulungi nnyo sula akaluluko beerawo naye tobaako influence gy'okola ku balala abalonzi bwe beerawo bubeeza okuwuliriza nga weetegereza baleme kukola ki baleme kusuulamu so Muhoozi kyayogera kiri si kituufu nti badde waka twali teeka ligamba muntu kudda waka kyekisooka etteeka ligamba kubeera mu meters 2 obuzibu bwokka bwe ndaba meters 2 bantu bameka bagenda babeerawo awo buli omu bw'abeerawo muyinza overcrowdingawo n'abalala ne babulwa we bayita okutuuka ku polling station kyokka ekyo so Muhoozi ali just ayagala kulaga ku maanyi ate nga era n'okunoonya relevance nti nga bwe nkugambye ng'omuntu ayagala okujja mu buyinza gwe bateekateekera ateekawo embeera nti avuganya n'oli yeetondedde opponent nti Bobi Wine bw'aba avuga kino ne Muhoozi abeeko kyakola ki kyateekawo kyabyabufuzi you create your own opponent akati Kyagulanyi amalirize ng'amuzzeemu era agenda muddamu enkola ya kijega omuntu omugezi omwegnowaringa because bayogera si bituufu twaje bagenda kukola naye akola ki akubetinga akutega kanyeebwa nayogera ekigambo n'okiddamu naye mbanga baga nti Muhoozi yayogedde kino Bobi Wine yazeemu kino Muhoozi yayogedde kino Bobi Wine yazeemu kino kiba kitegeeza kati Bobi Wine bw'anaaba akoze atya avaawo Muhoozi yaaba akola ki ajja ffe Muhoozi tetwamulengera naye Bobi Wine amaze kujja netuuka tulengera Muhoozi awadde Muhoozi relevance omuntu awadde Muhoozi relevance agenda omukwasa obuyinza ajja kuba Kyagulanyi because nga abantu balaba nga Muhoozi ali wansi nnyo mu kukulembera eggwanga lino naye bw'abanga option gye mulina ye muntu alinga Kyagulanyi that means that Muhoozi aba agwanira nnyo okitegeera so Muhoozi byayogera these are just statements that make him relevant echa protestive vote kituufu ate kikyamu tewali kyebayita protestive vote mu ngeri gye bakikolamu protestive vote in itself cannot be tesobola kubanga oli mu protestive vote n'ogenda n'otiikinga gw'oyagala that is not a protestive vote byakijega nti Bobi Wine akulembere protestive vote bagenda ate bateekinge Bobi Wine eba protestive vote balina tikinga mulala okatta ntulonde milioni 4 bakebere nti nga milioni 4 zawandiisemu Dr. Kizza Besigye
wano kakonge kakwate kakonge okalonde naye okatte wandikemu Dr. Kizza Besigye omusibe ali wali bwokalonda bakabala bagenda okubalanga bwa Besigye tali it is a cast vote kaba kalondeddwa naye kabaki invalid mubutte eba protest vote kati mukunyonyola nti kalonde kakuume bero nga bakabala bwe balangira gotayagala okulotya wegugunge. Now two things ekisooka akaluke balonda ku polling station tuda kutire kyampuga kyayogera akaluke balonda ku polling station ne bakale balirawo kambaka wa parliament yeka kebalangirira wali ku nebo mubeerawo mwena ne musulawo nebo mubeerawo paka bwe batuuka okulangirira ku polling station balangirira results za polling station yeyo eze barangirira kuki era gwe constituency yo mugenda ku tale center etero kubera ku district kati ku district fabe Kampala tugenda wali Ntinda we bagenda okulangirira umbaka wa parliament ne wolondera tebalangirira umbaka balangirira bwafunyewo obubo era obwo bwafunyewo bulujjo babulangirira bwafunye ku polling station ontegera bulungi kutegeera nga bwabufunye era babulangirira because tububalanga fana we tuli bantu bakukyalo ekyo ne babulangirira nti afunye obumeka nti 15 nti 10 ntona ina 3 ona ina 15 ona ina 2 buli omu ne bamuwa obubwe ne bakuwa DR no signing nga no signing nga ne mwawukana ne musingana ku tali center returning officer ku district narangirira bilala wadde mwasainize ku bino eteka mpuga lyaleeta era agoba bino ng'ayagala kalangirirwe ku district nga tunagenda ka president kava ku kyalo police station nga kankomeredde nze bwe nva ku kyalo nga nina certificate egamba nti mu kyalo kino gundi yawangudde n'obululu bwe buti nti Green Valley zone Kamocha Dennis Tom Highway akakubye nga yano bwe ngata polling station zonna nze setaga kujeyo kitegeeza ba agent ba ku police station ezenjawulo balina banners certificate ezikakasa nti kati ukiwedde wano nowe sigende eri nzija nenegatira nemmanya nti mpangulo basiwangu onsanga ku City Hall naye nkola eriwo kati ne bwe mpangula mu Green Valley ne mpangula Kakajjo ne mpangula Kagugube ne mpangula Kisenyi Muzaana zonna nenziwangula eteeka ligamba returning officer yakuwa karatasi kusasi ekakasa ekipapula ekikakasa returning officer atali Entinda yakikuwe kikakasa amalobo katanagamba kusinza ku bwengase Dennis ofunye buno nojja no signing ako wali mbikayaniramu naye obuyinza abana bwankomeredde akayana bamusitula tukeza kukayana nedda sizinafunye nze mbibi ne byange bigamba bino nti kale soke tukiteeke wabbali ate bino ne bakweraga akatisirika mukulu katula wansi ze tulina zino zigamba west ne babigata ne bamaliriza bagakwata I hereby declare that Mr. Semakula is the duly elected councillor. Dennis Ngokube meza bagamba genda muki mu court ngate wangu de wonna ero lyeteeka liriwo wasitibwa mpuga lyalawanyisa electoral reforms bwana Kyagwa inagamba tazeetaaga system mfu nti nebwobeerawo nti okabeereko okalonde okakuume okabale nebwokabala tokalangirira bro bwe balangira gotayagala mukulu oli wa kooti kyekyo kya district MP naye mwennyini tebasobola mukola ki naye basobola okulangira gotayagala naye bayinza okugamba nti kataabo tubabalekere katubalekere ba MP nabo basanyukeko because Museveni ba MP 5 bamukoseza ki emuko beina era agamba abaleke Lugongo yagwe mwagala mumbalekere mwagala walukaga mumbalekere Ssenyonyi mumbalekere nti Ssenyonyi abayisa bivule eno ngeri bakati emulango olaba protest ngolaba bululu kati tuze ku kiri ekyampuga ky'Wadogambe kya district omusajja kera ku matana alangira Kabera Maido A to Z n'amaana azaako
Kisenyittu n'amanazaako mbarra high kati nga babuteeka wali screen anti zigenda kubeerawo screen weziti zigenda kubeerawo ekyamboga zijjudde nga nabo bagamba tuula waka ku screen yo mwalonze eggulo limu simanyi agamba nti Kakume beerawo akugamba ojira beerayo wali nga box babututte agamba olagewa agamba atya wolondedde awo obeerewo tagamba genda eri gye babutadde gye batutte nayo wonna ogendeyo ogendewe kyamboga ogende wali wonna onosala wali simanyi bameka banasala wali bagenda ku TV ye waka era otuuka baga kipapula kye kikukiriza okutambula tewali teeka likugamba kugenda wali ishi yali yateeka olina agamba tukyuse etteeka nogamba nti kalonde Kakume kabale batya it was about the law was supposed to be changed but tereze tesobola kulonda eno gwe nosinzire nolangira how olangira bikigwe ewabula at least wandigambye nti kale ku district tulwane kale n'abasajja bano tugende ndi ku district tufunye bwe buti returning officer wo ku district ya Masaka wamufiireko bage mukulu fe twafunye buno olimba mafraka bafagane naye bafune certificate ya Masaka bagabe nti Masaka tujimaze banaye mujiraba tufunye buno ewedde mara tujimaze tufune buno mukono tufunye tujimaze Wakiso mu making sure okusinzira ku balonzi betulina ne buno betwakafuna mukulu ne bwakola atya eyo jali entungamo tagenda funa milioni nyaza tulina wano awabeera omulina eri Kakume yani badi katekola naye Kakume nga bagenda kubalangira polling station pa polling station okalangirira Kakume kalonde Kakume protest vote okalangirira ngate muri kalangirira temuli kalangirira kati balangira omulala I am telling you tugenda konanga 15 16 zija kwa stance of full results nga Kyagulanyi ali mu number 2 polling station gundi bayaba polling station je basoko kusoma Museveni aja kwa yasinje Kyagulanyi ate wabawo ne percentage wali esoka nyinyi bajone percentage okusinza kwa esoka Museveni aina 95 Kyagulanyi na 12 najira bati nasembera ne basoma endala nasembera nayingira 3 Museveni ayingide 7 mulaba nga agenda omukwata tujja kuingira enoko mwezi nga 17 we balangirira nga Kyagulanyi ali mu 3 ngona ali mu 7 ngali mu 5 tulinde bagenti ya 90 nga bagamba kati wano okusinzira ku buli obwakajja tuli 80% bunatera okugwayo tubere ku TV mukulu bamale bakateme nti buweddeyo tagenda muyisako n'olunaku n'olu tagenda muyisa atya sigwe alangirira so the notion sort of a notion echo kuudisa ekiwudiso ekya protest vote kya kijeganyo kye nakalaba ekisooka protest vote is not a protest vote nga yebajogera iyo si protest vote n'ekyokubiri even the way they explain it bwe baginyonyola si bweri naye nfu ennyonnyola protest vote egamba nti kalonde Kakume bakabale tesoboka si gwolangirira ku kyalo mujja kukabala babawe results naye etteeka terigamba mmwe kulangirira mubaka wa president bagenda kulangira gwe baagala onookola kigwe etteeka ligagenda mu kooti awo twali twetagisa electoral forms nti mukulu wamanga nze wano mpangudde tolina ogenda bikyusiza nze nsigala nkoze ntya mpangudde tewali byakijega protest vote yakijega teriwo so ekigenda okubeerawo as usual yes okulonda kujja kwa mirembe muhozi yali yasanonya relevance nange sagala mugendako ondetedde omwogerako naye talina nnyo kiddako naye ne bano abagamba Kakume simanyi kukola etya bagenda kuttira bwereere esooka tolina muteeka lyo tolina teeka muogamba kana akalulu nze omukulembeze wange ali mukomera Dr. Kizza Besigye kiri yagamba Museveni yerangirira yagamba ati kana akalulu Museveni kateekateeka tekasobola kuleta mukulembeze mulala n'agamba nti sisobola kayingira kozi tegagenda kulangira mulala we yakyogerera ne Bobi Wine yakanya naye n'agamba nti sinza kudda mu kalulu
nga biringa bwe biri mpozi nga ndi mukudisa bana Uganda timbera nga perpetuating obwana chemalira bwa Museveni okuteka wekifaananyi nti waliwo democracy nga tewali bwana Kyagulanyi ali serious ali mu perpetuating abana chemira bajjajja atekawo kifaananyi nti democracy etaliwo toyinza agenda mu kalulu nga toyina busobozi oba buyinza oba control over omuntu agenda okukabala oba okukalangirira tosobola n'okucampaigninga kuganye agamba I'm supposed to campaign here bamuganye n'okucampaigninga campaigning is kugenda kugenda n'abalonzi okugera obogezi n'abalonzi agenda bakola ky'abalonzi ga Uganda nabo naye nakyo bakikulemesezza akyali mu kalulu akola ki mu kalulu omuntu ategeera ne badde avadda mu kalulu kano nakesonyiwa n'ateekawo statement because sawa zino lwakuba yakyali mu bya firimu naye ku bantu abamukiririzaamu n'akola movie eyo bro ate ba super daga boss mwangana okugenda eggulu mwankuba emigo eri embalala simanyi mwankola bitya esoroti enegundi soroti serere yabadde soroti mwanganya ogenda mu hoteli yange temwagala campaigning nze nkivuddemu kati anti bamuyita nero documentary ye awe batekola bano baba tebafiirwa bana babaka abagala obubaka bwa parliament kati oli kubaka kitegeza kati oze ku line yange ali kubaka ye bwagoba eno yona firimu gyalimu kufuna namba ziri ate nga yagala namba z'abadofe badofe abatamukayanya kati nine namba meka nti bweti bampa sente meka chovala abantu tujja kulaba ko lunaku ngatagwanya tudde wano Museveni tudde wano basigning eri MOU ya iPod because ekimukosa bino byonna esondeza iPod azetaga yafuna obuwumbi bumekoloza over 20 billion bwe yafuna mugundi ewedde eno process ene ewedde era ye mutambuzo okutuuka wano manyo bugaga bwe baliko abaana abo manya apartment lewus zaina uzimanya yes kati enyumba ye nyumba ya gundi wajiraba ya senyonyi najiraba ntegwe mu myaka ene mabega wadova mukazigo okugenda okunominatinga naye oli mu nyumba owezi obuwumbi bubiri osijja wasi yakujjewo obuwumbi bubiri myaka ena bigatta n'omusaala tebigatta nagatta tebigatta yatunze nyanya zayitaina yazifunye kati nyanya zeyatunze ayina ente ze mu kyalo ze yatunze lulizaliridawa sinyonyi yatunze ekyokufuna eyo bangalo gye twalengedde so eno business bagitegera nga business era agezako batatakanya gwe walabanga mugezigezi bagana nayinza okuyingira ka business kano kati soke tumufulumi abamufulumi so balina okumakinga sure nti buli ali mu kibiina kyabwe abali wansi mu kutegeera ne mu respect nga si ye muntu gwanakanga balanga alabye Bobi Wine kimuluma okugenda okugana ne Segona nakanga balamu Segona ino Bobi nakanga balamu oli mukulu we senior mumanyi Bobi kimuluma kyali kimuluma okubanga lwagenda okugana empuuga alina omuyita sewo mukama wange owekitiibwa because the first meeting nze nkugambye nze mwennyini nnyini gwe wagiteekateeka nakuba essimu nenkubira wekitiibwa mpuuga nga Bobi twagala mulaba era Bobi nga yewumbeka nnyo maaso ga wakitiibwa mpuuga kakati ekimuluma nti ono gwe neewombeekera wakitavaawo ye kati ayagala abe nga ali mu opposition naye ng'eno yazimba bwakabaka bwe nga Paulo Pot nakugamba Kyagulanyi muganda wa Bobi Wine gwe bayita Paulo Pot we Cambodia ye yamakinga sure nti buli muyivu alinamu ku mpeke afuluma nga teyagala ekyo nga ayagala bonna bokka abali ku level emusimula ngatto era olija kulaba nga aboogezi ng'omukatolaba oyo wayiswa Senyonyi asobola bulungi okusimula engato ya Bobi Wine Senyonyi Bobi agamba ati mukulu simula wano naka wansi naye asobola bikiriza mbu basimule engato ye ani Bobi Bobi ateekawo engato ne bakisimula bulungi nnyo kakati
nese gono nzo musimuza ngato yasagu ya Kyagulanyi mpuko nzo musimuza ngato ya Kyagulanyi semujo nzo musimuza lukwago kata wata ina capacity laka agamba tabakuba agala igwe checho choka kati munange struggle neddamu ebyo abantu bafa Museveni atulemeddeko atukala kase tugamba vaodi akasajja ko kali mubya ono tansinzo ono onaloza ono achanza lawa nze ndi wa maanyi ono munafu ekinde kyande badde ekyangu kumanya nti kwena rojo play nga bakukiriza obere mukulembeze waabwe ekyo kikumala leader obato manyi byonna you are just a leader of others. Actually, you represent others. Ebirozo bya febe byonna obero representinga. Yinza n'okubanga n'ebirozo byo representinga nga byango okusinga ebibyo. Because Kyagulanyi tali bubi. Kituufu. Kyagulanyi ate watusasobola okulya obulamu bwe bwonna n'amala. Ate kati akitute by advantage. Kati banange nze najja ndi mugagga. Nkusese nno. Nze Kyagulanyi yajira teyali mugagga. I can tell you that. Naye debate nizo utagala jigendamu. Naye nagamba najja ndi muki ndi mulodi najja ndi mulodi era nze kino nkikola sacrifice kubayamba kati sacrifice obo tuyamba otekera dala okukola ebiri mu interest yaffe febo oyamba ate kati wachokola ebiri mu interest yo. That's the only problem. So kati njala tugateko kino ekya President Museveni kubanga gye buvuddeko nabaddewo embeera ene NUP ndowooza bagamba nti abasirikale batini ku population. President Museveni yadde mu press conference ndowooza kisozeeyo n'abagamba nti saagala mwetantale ebyo bubweni byabagamba mbu abasirikale batini ku population biki mugende mu kubakaluluka mmwe mukakkane mudde waka mudde results nga wabaddewo embeera eri jjukira bwe yaliko Masaka yagamba nti nze nkimanyi ne bwe nakawangula nevu 9 ku 10 tawasa kunangirira byona bya film. Now number two things General Museveni saba yekera era ebigambo yabadde very brief and precise tiyayogedde bingi yagambye bugambi nawudde Kyagulanyi agamba mbu abarayotaazi bangi okusinga abasirikale naga naye munange omusirikale aba n'amasasi 12 n'olwekyo tewali muntu agenda kukola ki kutabula n'akikomyawo tiyayongedde ebikola ki byayogedde bingi weegendereza nnyo omuntu ayogere nnyo aba talinaawo naye onayogera akatini tewali muyeekera aswakera kumacha nagandi muyeekera tuba nsagala kumusekerera because nkimanyi wali ali mu moment Kyagulanyi wabera mu moment nga actor is a good actor, is a very good actor ate kinja unti yabisomerera is a very professional actor era ne ku university yasoma art paka ku university nafunamu ne degree mu art so oyo kafulu ya meetinga mukazi we nga ali ku set nga ali mu actinga akibaddemu ebbanga lyonna amanyi okuyingira character kati yali mu character bambi nayogera ekigambo ekyo tewali muyeekera kati n'ekyo obuyeekera kyali mu character yali mu firimu naye mu byaddala bambi si muyeekera because okuwakanya Museveni kyanjawulo n'okumuyeekera omuyeekera aba rebel tagenda na mubyakalulubi ffe Museveni tumuvuganyiza ebbanga lyonna tumuwakanya era tumulwanyisa ave ku ntebe I cannot call myself a rebel. I cannot. Naye okubanga ye ayinamu ka immunity ya yeeyita rebel kati waliwo bali abaana baffe bambi bonna n'abateeyise ba rebel abaana bonna bakutta abanuupu olowooza abakutte nga bayise bayeekera abalabe babifaanana oli omugezi amanya nti Dennis wali tokyogedde ukiri kati waliyo abayeekera bo ate munuupu nga tebabyogera nabyogera talina kukyogera naye ate nga nebikolaga nti bano bapanga ki bano be bali abaana ba radicalized bakubye mukwano gwo bamusse obavu mulumye bumutuuse ku gundi ayagala change naye n'obuvubuka asomye emirimu gibuze naye ka business ka basajja bakalidde babirinyeemu batuta ebintu bye ageze mu ddwaliro mama wamufiide mu ngalo
namukwano osaba mulongoza tebamusanyalazza enkero mukazi nafa kati omukazi ngoyo bwemusanga awakanya Museveni ayinza n'okukwata ki akwata emundu abamu byaddala ng'obukyayi yafuna bwaki bwakugumba so abo abantu Bobi Wine bazanyira ku bwongo abali emotional balina obulumi obuli deep bagala government ekola ki yekyuke kuvaawo kati bwayina nayogera nti nze ndi muyeekera kati bali abaana bwe bakola ebyaddala nga tebakyogedde babasiba tebavaayo abamu batanakola ki babatabuusi batanabatte okitegedde so Bobi Wine bwe yagambye nti muyeekera nze era namusekeredde because nze mumanyi ku batitizi bwe tulina y'omu ku bo I've been with him mmanyi birungi ne mwana ateekawo bulungi nnyo Besigye tasobola kukola Bobi Wine omuga ntuyingire wali mu ntabwe tasobola so he's not a rebel yes naye yatuuka n'ayingira ebyo position naye yatuuka ne character eri n'emubuna kubanga yagirwamu nnyo okuzanya acting yakulwamu nnyo kiringa okera ku matano gamba nti Amooti abeerewo nga tazanya firimu tasobola Amooti how ku myaka gino gamba Amooti azanyide buli lunaku abadde akeera kusesa abantu nga katwagala kati genda wali gwe ofuke father ebyaddala beera wali nga toseka kubanga toyogera kisesa asobola Amooti ayinza okuwangala edakika ziizo omusanga ayogera comedy so Bwana Kyagulanyi ekyo ekyagundi kyo tekyabadde kituufu kyovola abantu abantu baffe bateeka okwegendereza ebigambo bya Bwana Kyagulanyi nti amidst the theatricals omuzannyo gwalimu kyabulabe nnyo osobola okuinfluencinga abantu n'obateeka mu bulabe naye nga begambe Museveni yabadde clear nti n'ekyokubiri nze nzikiriza mu protest demonstrations ne demonstrations ezaffe ziri structured si za kujjako basirikale muntu era ffe we tugenda mu demonstrations zetwali twogera ez'omukulembeze wange ze yagamba tezaali kukwata ku basirikale ombajeke muntu tosobola kwogera ku musirikale nti bali batono you can overrun them. There was nothing as overrunning the army because tosobola kubagana na muntu ayina mundu. It was about coming in big numbers and protesting in different forms. Okwekalakasa mu ngeri ez'enjawulo bali abasirikale abenga soona kukuba sasi nenga toli violent feze tukiriza mu ziri non-violent protests era ffe bwe tukiriza zisobola okutuula jjajja waliwo okwekalakasa okutali violent. Yes, for example milioni y'abantu bwe jane tula mutebo gikola mukubo gikola ki abantu akakadi kazze mu kibuga kazze oba spray nze tear gas ne bekute mukono be bati baze wabbali amamotoka ziyitawo bagati tudda waka obakola ki abantu bakadikamu bayingidde ogenza okwekanga batudde wali waliwo international cameras obakola ki mubakubye emigo naye tebalina gwe badiza abantu abagoba Bashiru bali bakazi baja na migaati ozaba mugoba batya tebalina gwe bakuba emigaati tewali mmere baja buzine bagamba tetunakye tulisa abantu baffe ne baja ne basigala ku nguudo nga bakazi. It was just women. It is a non-violent protest. You are there, it is demonstration. Naye, okay, so non-violent demonstrations. No protest is about violent. The problem is when you start telling them we can overrun these people. Tumanjiri mbaraksi. Eteka, simanyi wateka na teka. Abasajja bano bakolawo system egamba nti police beremererwa. Ereta amaje amaje gakubanga abakuba abayekera baje bantu bayekera iringa bakuba amaje baleta tanka nako kusprayinga. You cannot overrun but you actually wetukola eyo system musobola okukozinga concession olina gama nti abana basajja bano baludde ku kubo ani abakulembera ndiye gundi aje tuogerera
bade mwagala kimbade mugamba ki so bintu bya magezi na ebyo tojja kuba nabyo ngoli ne Lubongo ya awetanga wabagezi Lubongo ya samugezi kati ngabo yakola demonstration yali bade ku demonstration yona Bongo ya Senyonyi yabela ko demonstration taberanga gwenda bawo walinga Mwanga Kivumbi yali mpapa resistance newe ngamba yajiria mwaka sente Mwanga Kivumbi era ne wali just abaza abaza nti bwawangula afune kifa kyalire opposition ne Butambala ndabanga atagenda vayo nange gwendaba Elias Mukibi tamuli kati kunsonge ne General Museveni yoga anti yasajja bamu bakalulu ne ba printing ne ballot paper control government abajajina mu control nga yogere bigambe fanana bwe bityo kati two things. Number one, soboka bulungi okwanga ne Museveni yakiriza ebigambo ebyo ebyali ebyobulimba. Museveni takiriza nti abantu bamukoowa. Ate fetuloza Museveni ya fetuloza actually nze ndoza Museveni ya bakalulu. Ate kati yagamba bamubba. Bintu bibiri. Message abanga agambe ekisooka. Atekawo kiri nti bali be babbi. Kati waliwo areas nga NRM efuna obulungi areas nga NRM efuna yadala obulungi ne babala ku polling station nga NRM oba Museveni afunyewo 90% we wali kati yo message egenda kubali because bango omuntu alonda nafunawo Museveni 90% nagenda nawe adogoma Museveni ajiwangula constituency bayi mpibo nanga babe ate nunala banga Kyagulanyi afunye milioni 4 aganti ate kati babujewa kati Museveni bwayogera ekyo bali babeera agumya nti noli bwe yafuna bakola ki yabba bubbe bawiwa mu buki buyiwe bayira mu Kampala kakati bali bongera kuguma n'abantu badde bamuvako nti waye sagalabika akaddiye bamusigalako ne bagawo waye tatusobola olaba singa teyabba twana baitu musinga neki na kinene but ekyokubiri it's also possible that he's aloof tamanyi kigenda mu maaso nti government is not in control after these years neda ye mukulembeze is in charge of the country ne waliwo tali mu control yayo nti intelligence wazimuletera zibadde deliberate nkocha kulabira kochi mukazi ogwo wasize waka gwe wasiza asobola okusala onakuja mu budde mu mmere jakuwadde mukyalawo okitegedde so n'ekyokubiri asobola n'okukyusiza endowooza ngwe nakyo badogenda okukola naga omanyi ekyo kibi tekijja kuba bwe kiti nakulu influencing according to his or her interest so oyo awa Museveni intelligence eyo ekigendererwa ki kuyamba Museveni oba kuyamba ye nga ye ayinza okwanga ekigendererwa kye nga ye narrative eyo alowooza ekola mu public naga ne Museveni namugamba mazima tajja bikole katumugaye batubba akalulu n'ekyokubiri nga abantu balina explanation kati osente omanye gwanga lino bwavo buli wano Museveni sente ze yakateeka mu bululu buno campaign busanga zitandika kati mumunyonyola mutya ndizire namba ze yaraba kurale tezi reflectinze mu box munyonyola mutya Museveni nga yabawa sente zonna ze kati abayaye bamugamba mukulu kasi musajja bwatukuttemu ate naye kusinzira yasanga abantu okimanyi Museveni talina watasanze bantu abantu abasanga ne wano mu Buganda ayingidde era ndabasanze bantu mwe bali kati nga bayitirivu ngati bw'omugamba mbu yafunawo zero ate nga atale mu sente ze ate nga n'abantu yabasangawo because balina engeri gye bakikolamu nti kulala ya Museveni tebayinza muŋŋoola tonza kusanga ya muŋŋoola baba bayitirivu nga bakuba mu ngalo simanyi baba bawadde emmere abayimbi bendabawo n'omuceere gubaawo piraawo kati abantu babeera wali Museveni asanga ne babawa asanga abantu bonna ba NRM
nga bakuba mu ngalo tewali na mungola n'omu nanyonyola ebintu bye kati ataaveyo mu mugaite yafunye bululu kitekisoboka kati oli wamugambira nti abatobye muzeeyi omusajja mukulu yalowooza abantu bakyogera mazima kyova nti babajaja Adamu 1986 eggwanga lifuze bubi nnyo tamanyi nti ebbanga lyamaze wano abantu bayiza obuyaye obusembayo n'obulimba takimanyi kati tugende ku nsonga ya Betty Namboze njagala tusembyeyo namulabyawo ebulange Mengo ng'akaaba amaziga we bajjidde ng'enupi we yazze nti emmotoka za Kabaka baziganya okuyita we zadde zirina okuyita ne ziyita ewalala ng'ekyo kimukaaba era amaziga naye ngalabira ddala nga gatonnya Namboze ono kiki ekimukozesa ebyo byonna mukalukalu tajja busera nendaba Namboze bumwokeza bwe bumwokya nti awo mbadde nkola ki buntuuse wenjagala nze bulijjo wente wembunywa buntuuse kantuuse wenjagala nga kamwokeza Betty Namboze amaze ebbanga lyonna ng'akuba Mengo ng'akuba Katikkiro Namboze yakulembera baali babanja Kabaka kati nze naga ndi mukiga neno ya wano njimanyi bulungi tonza fuutuka eri n'ogamba ti Kabaka nga talabise ng'obanja Kabaka ngani ngayo mwasikana ku nywero kyawa w'otamusanze enkeera nga sigwe avunanyizibwa no communicating eri Buganda Kabaka sikyamulaba Kabaka tukyamulaba waliwo ekinywero gye mwabadde ejjo leero tomulabye so abantu bakeera ku makya wano batuko kubanja Kabaka nga bakisinzirawo mu Nuupu era Kyagulanyi tiyayimirako bantu wonna wonna n'agamba sikyamu yagamba kituufu okubanja Kabaka eyo Kyagulanyi golaba Betty Namboze olw'okubanga ye alina kukulagana Kyagulanyi mutuufu naye yasituka ku makya n'atandika kuwagira bintu ebyo babeeraawo nga bali mu bibozibozi Mayiga emirundi Namboze gyayogedde Mayiga mu kamwake sigimanyi na muwendo ngalaga nti muntu mubi ensi yonna esiimye Mayiga gyakoze nga Katikkiro he's been an exceptional Katikkiro of this generation bwe bagamba abantu nze nange as a person who's been around for some time mukyala Betty olw'okubanga abadde avuma nnyo wali nnyo kaakati kituuse abantu bane bagende Mengo Kyagulanyi yasose n'agamba nti naye Mengo ngendayo sigendayo decision egamba tugende Mengo bagamba Betty yasooka ne mga tetugenda Betty bwagamba yalaganya ogenda Mengo yalabaganya ogenda Mengo Betty n'ebirala Betty byalagambye naye Kyagulanyi naga tukolisya tugende era ne bagenda kati mu kugenda Mengo Betty najirako gateko kuzanyayo ka film kadaivatinge omukolo guno abeeko at least ka attraction kafuna wali era nayogera ekibozibozi n'akitandika n'atomeza abantu bonna n'atomeza Kyagulanyi ne bagenda wali ne boogera ebigambo ebiswaza because ne Kyagulanyi bwe yavaawo yagenda Kolaale n'ayogera emboozi y'emu nti Kabaka bamuganya okuyitawa but Mengo yavuddeyo n'etangaaza neraga nti eyo n'antawetwa gye mwogerako si bwetu bwe mbyogera si bituufu ne bagamba nti n'antawetwa waliwo emikono special occasions Kabaka Ssaabasajja mwayitira muki n'antawetwa kati ye ono kyali ateekawo ekibozibozi ekyo n'amaliriza ng'aswazizza Bobi Wine naye mwenyini nga yeeswazizza because okulungamizibwa okuvudde eri which is undisputed kugamba kirala kirimu ebintu bire kisooka kiraga nti Namboze ne Kyagulanyi waako tebamanyi nnono na buwangwa tebamanyi buwangwa bwabwe ekyokubiri okwogera nga tofumiitiriza nga teweebuuzizza wadde ogamba nti tebamanyi nnono na buwangwa kiraze nti Namboze tamanyi buwangwa bwe tamanyi na nnono ye nekiraga ne Kyagulanyi takola ki tamanyi era bamusiriidinze oba aganye kuyiga ebintu byonna bw'oba osobola okukola statement institution oba Mengo nevayo ne clarifyinga mu nkola y'ekigunjufu wano badde weetonda nsuubira apology ya Namboze ne Kyagulanyi ku mmeeza of course tibagenda bikola era tewalagenda bagamba nti Namboze yaswadde n'aswaluka okugamba nti Kabaka abakolera wali b'ogendawo bakugamba bulijjo omutanda wakola ki wayita bw'ogenda wali nti ofiisi ye eri awo era bw'abajja ku ofiisi ayitaawo wano ayitawo
on special occasions ekiba kitegeeza nti gwayogede byotakola ki byotamanyi nenge kigenderwa yavuma nnyo wali emmengo kati ng'agezako kola ki okukyejja kwama kale ogenda sibula wa Kampala Central mu butikitiki tumalirize kati nga nsibula ekisooka semu nkwebaza naye nga sina kwebaza waliwo ensonga era gye ninga aleseeyo eya okwagala oba okwebaza abantu abatubeereddewo si kibi nnyo omuntu atasiima abula amuwa entasiima ebula agiwa bapolitician ffenna gye tuli tusaba banaye muyiga okukola ki okusiima omuntu ng'alina ekirungi kyakukoledde ffe twakolera ekibiina kye bayita NUP tubadde mu kitwago ebbanga lyonna oli n'avaayo n'agamba mbu toli opposition olwokubanga ali mu kibiina kirala munange ogenda naye wuliriza Kyagulanyi Wamulabe Soroti yabadde ne Atani omumanyi wa FDC Wamulabe yadde most yabadde n'owa PFF ate kati wanagamba abatali banuupu ba Museveni ate bana bano bakola ki batayagala bajoga bakuba balina amaanyi gaabwe kati yalo wano yafulowo makage wano bwatuuke Soroti nga waniko FDC bwatuuka eri nga waniko ekibiina ekirala bwatuuka wano nga nti banaye atali wa nuupu wa Museveni so bana Kampala Central mbebaza tukyatambula tulowooza nti akalulu tujja kajjayo akalulu ka 2026 abiri mu bbiri akaffe okay tweyanza nnyo tweyanzege ono wadde osinza okubeera ng'otulaba olwaleero tugenda koma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka